da myaka yijo na 25 atikati njimaze ku siri minister tolina kakiiko ko sirina ndisentero wakati neto kiwulira buli ekye myaka sirina bwe bindu tinange nina abasirikale balina ku seno mujiboloze abantu bakakulonda wakoze ekikale nkatatandika naawe obakoze eki kipya kyekyo kibaddewo Katonda lwaki ondeka okulaba bino byonna olaba ebyo byonna Katonda lwaki ondeka okulaba tolina katiibwa ko neze ndiwo okulwa abantu berw'emyaka period ate ekikola obulungi nti nawembakoola nabo ne banyanukula inalemu zedowooza nti nno nga civilization ye Roma yafiira munda obwakabaka bwa Roma n'amanyi gaayo zaali ensonga zaava munda kati mumusooke muleke kutunulira opposition abantu mumusooke muleke batunuulira kati omuntu anazimba NRM ddala ng'anoonya omuntu atamanyi n'amagombolola ameka gali mu district mu nga gwateekawo yazze nti aba akunga ekibiina tuba tuli mu obwo saza ddamba musemba buli balitutwalako opposition yalitwala Magola South erya Namugga honorable Namugga Goleti naye bw'olaba amaanyi gonna agazze okulwanisa Ssekikutu lwaki mugenzi ne mununula liri essaza kirunga lyemmwe nga lya movement nga liri wano kubanga eriro lya movement erya Namugga nupu naye tebatunulayo eri amaanyi n'obukambwe bwonna ne ssente zonna lw'emiyaga biteekwa kujja lw'emiyaga akalulu akawedde opposition yali etuwangudde nga bwewangula mu madistrict agasinga obuganda naye yali block vote yerw'emiyaga twali tuwanguddwa nga NRM ngeri ku bitundu 43 naye lw'emiyaga bwe yaleeta waayo ne bagattako twambuka ku bitundu 56 twali tumaze okuwa ekigo agala bwekitambula tulina okufuuka Sembabule district esoose okufugibwa amagye tuli mubufuzi bw'abantu aba bulijjo naye amagye gali mu kuwala bajja Sembabule wabula amagye gateevunyanga genero bali lw'emiyaga balwanagana ne lw'emiyaga gitwala ate ne ku district genero omulala ayagala bwa Ssentebe ate nga tomanyi wanaakoma tutogamba nti nazze nga ayagala kwa chairman bwa party yo bwavugutannamalayo tetayinza ng'omuntu kakati kino yakawumula amagye n'omusulo tegunnakala ku bigere n'empale tanagikutula kuba bali bw'osigwa nti va mu uniform genda oyambale nawe wegulireko empale kiriya wali mu katale nawe oguleyo empale tennakutuka empale emu tennakaba kaddiwo n'alangirira ku lunaku olw'Essande nti neesimbyewo yajja luvannyuma nnyo yalangira basa naye yakikola yalina olukwe ne munne Honorable Sam Kuteesa kubanga Honorable Sam Kuteesa president bwe tukyalira nga 27 ng'aggulawo ekkanisa ng'asiima Katonda olw'okumuwa omulundi ogwokubiri obulamu n'ayogera ku mizindalo nti teekateeka nkyalina mmwe nkyajja era nja kwewuunya singa nifa n'aba neesimbyeko n'enzija so nga munda ayisizaamu ono nga ndaba katima mu bukiiko buno badde ng'abwenyigiramu n'okusiga General Ashani Ashani gyatageeze General munne ng'ono yabeerawo n'adduka munda ng'ono akukuta emabega babadde bajja bakikola oli anaava mu ntebe asigalawo wano so nga ye ono yamwadde dda paasi nti gwe genda mu maaso gwe tambuza bwoti gwe noonya nze kukuumire wano bonna babenga batunulira nze ate sinakutya oluusi kuba kuwa kitiibwa kakati nze ngebula ennaku nga 3 kubanga yalangiridde buli ennaku 5
mbuuke kati gobe ng'okoze eki era bwatyo bwe yakoze naye lw'emiyaga okubanga wansi tulwanagana n'amagye akalulu k'erw'emiyaga nesemba buli wokka we mbadde tulya tv tewali kulonda kulala mu ssaza ddala yonna awaayiridwa platuni z'amagye nga ziryawo ziwamba okulonda zebafuuka abalondesa basaba emizindaalo bakuba bayimirira bakuba naye n'okuyimirirawo nalabye ani honorable Anifakawe nga minisita nga basindika ate no wansi awatabadde kamera gye tubadde tuyita ate wabadde wazibu kati nga batudde wano muteeka kubanga buno abantu basinkana ne batuula ne banyumyamu naye baba bali awo nga amagye gamenya oluggi gayingidde honorable kansala gamukutte gamutadde mu bbuutu ate n'ekiruma nga n'emmotoka ze bavugiramu mmotoka z'abantu ba bulijjo ezimu mmotoka z'abaana baffe nimwe batadde omukulembeze bamutwalidde ate tebamututte mu mbuga z'amateeka bamututte kumujja wano ekibalinga ne bamusuula eyo kati eryefujjo lyonna erikolebwa nerikolebwa misana kati kyova olaba ekibadde kyogerwa nti mu Kampala muno lwaki aba opposition tebabakkiriza bagenda kunoona bizinesi z'abantu amagye tulina okugaleeta bajja kulinya mu nnyanya z'abantu era ati mu nsaana eri bw'olinya olusaana era amagulu ge gakufumita ani anaagenda ngayekalakasa mu nsaana ensaana emiyonza oyinza okugenda nti nekalakasiza mu miyonza naye nga ekisinga obukulu kwe kubanga tuli mu mbeera eyo bannamagye General Phinehas yesimbawo onobukidwa manyi yesimbawo ekabula nawangulwa bubi nnyo omugenzi Pecos Kuteesa mu CA namunyiisa ebyobululu kati najja n'abeera mu palamenti emyaka 2 mu palamenti ng'akiikirira amagye naye ne bumubuuza ekyalo ekyenkonge kiri luddawa twale enjalwe kyandibadde ekitundu kye yandibadde essaza lye naye bw'olaba kati lwe bajjukidde nti eryo Ssembabule bajje batwala obukulembeze olwaleero sigenda kukyogerako personally naye kwe kuba ekifaananyi ekyawamu naye ng'ekyaleese obuzibu abaayitamu ku magombolola ate aligiste yafulumye ku disitulikiti nga tereeta abantu balala kubanga nalabye abantu bakayana nga baga nti abantu abadde ku disitulikiti abazze okulunga si be baayitamu ku magombolola nga mulimu mannya malala kati ati kwe kulonda kwa NRM kubanga kulonda kuno abatuuliza nga abadde bakwetabyemu kubadde kugendera ku madaala ng'abayitamu ku LC1 executive zezijja kumuluka nesumuusibwa ku ddaala ne bajja kumuluka nebeera kansa ate abalondeddwa ku miruka bebajja ba executive ku miruka bebajja ku magombolola nga kanso kati ate abayiseemu 30 ab'egombolola bebaleeta ettofaali ku disitulikiti ng'abalonzi kati nebongerako abalala executive nebongerako ba flag bearers ate ku ddakiika eseddewo ne baleeta nti n'abakozi n'abakozi nabo ne baleetebwa ate ewaffe okumanya byawoomye nga n'omulondesa naye nga naye erinnya lye alitaddeko ng'omu ku badeligeti yeeroozi alondesa abalondesa ku magombolola agita tagiwoomya n'eryange kali kaligendereko aze nga deligeti ate jjukira ku lizi bagamba nti naabadde balondese ku magombolola mujje n'enkalala zammwe muyambe wano ku disitulikiti era tebamala okusoma 29 naye neyesoma erirye nayingira akagone kakati ebyo bwe byabadde ewaffe twalina nga ebyo byabadde bulongo twalina entuusi
entuusi mulimu okulonda mpoza awuliza kyagalo mulimu okulonda okuze kuyimirira lwaki kubadde kuyimirira era nteekateeka nedda kaati kino tulina okulonda jjo kwabadde ku muterekwa gwa district naye nga bwetwogedde kuva kwatandika kubyalo naye nga tulina ebyalo neno gye buli tebirondanga ebyalo ge tebirondanga Sagazi B terondanga Sagazi B ekyaliwo yali General Ashandi nga ayagala ab'ekasoozi kamu n'awalala bamaze okulonda bajje balonde ate nga mmwe ababadde bagoberera okulonda ku lunamu ababaddemu ku luno tubadde tutambula mu register register ng'egamba abalonzi b'essagazi balonde General Ashandi bwe muba temukkiriza omwana ow'ebbereegi oliwo ow'ebbereegi really ozze kuwenyigira mu process ya demokrasia n'enojja n'emmundu kakati bwajja ekyomukisa omulungi abakulembeze nga bayitamu RDC atuukawo kiki ekiriwo kikiremeseza okulonda kati ko ye mbweno boona twakuteera kalulu kati RDC agamba nedda katubuuze komishona kino bemanyi James Williams yatwala ebbendobendo lya Buganda ng'oggyeko Wakiso ne Kampala era yabadde ewaffe era naye abadde n'ebizibu ebibye nentuuka n'okulowooza oba yali ku ddaala lya meeja bano bamutunuulira abatya buti era bw'atyo takisukkangako ku ddaala lyeryo oba bano bazze nga bajenero ate yakuba saluti naye ekyo kale kyandibadde awo naye bwe babuuza Kinobe Ambassador Kinobe nti tukoze tutya n'ateeka simu mu lawudi nti abantu bokka bali mu register y'ekyalo ekyo be balina okulonda olwo n'alemera ku mpaka n'alemera ku mpaka ataluba nibateeka okulonda nti abantu bonna yes asinze ne commissioner asinze ne RDC naye nga tebakikola bwe batyo mu bigambo minwale bajja n'abavubuka abalina emigabo abakuba abantu kati nga ate amagye gabasapootinga era ab'ebyokwine ne bagenda ne bategeka omulundi ogwokubiri ate kola ku gwokubiri General Katirima yaliwo era ekintu kyekimu nekiddamu kati apoliisi abajja nga bagamba bagoba abantu abalondi batamufume muleke wano ekifo kironderwamu mufume mu debate kati ate amagye agaliwo negadde emabega negakokinga emmundu bonna lumu abantu babulijjo ne badduka okulonda netukutabaawo tugenda okukimanya nti wadde wali tebalonda niffe twalondesezza omuluka omuluka mwagulonze mutya twalonze ne kugombola bagenze nabitanga meeru yalonze bwekiti bwe kyalina ekanoni kanoni nti LC1 terondanga n'okutuusa kati naye kati ate bo ne baleeta naye nga ebyo byonna byonna babikola era okulemesa n'okutiisa bo gye balina obuwagizi bo okulonda kubeera kulungi gye batalina buwagizi bakugootanya ne baleeta ekiteeso nti kati muleke tugabane ebifo anti bakunyodde omukolo kale oba kyekyo mwagala participating mujje tugabane ebifo naye kakati ate tugabane ebifo gwewo ojjuzizza 3 wane wange wenina obuwagizi yagala tugabane ebifo naye n'abatuuze ne bagamba nedda katulonde mutuwangule bulungi naye muleke tulonde mutuwangule buwanguzi kakati wenvirayo kugamba nti nno ontambulayo tetubeera balalu abatuuliza naffe twagala emirembe twagala tutambule nga bannayuganda abalala tewaliwo ayagala njege eyo enjege erimu abasirikale okookinga emmundu emijege erimu abasirikale ab'amagye okubanga bebalidinze process abantu beebuuze era amagye engeri gyegakaalakalamu n'emmundu omuntu yeebuuza tegakyalina kontrol kubanga kati amagye ne ssemateeka mwami Kayiira gwatambula naye galambikiddwa wa wegakolera emirimu gyago ku nkomerera byonna ne bakuba okulonda poliisi ng'ebayise nti mujje naye ate kakati ate kyetulaba ate amagye ge gakulembedde poliisi
basajja watu wa polisi b'olujjanga baddeeyo nga bayimirira baleka kugana amagye kati lye fujjo eribaddeyo naye mu mbeera yonna nsiima abantu b'emyaka tibabitegedde ne batambulira mu mbeera ne bagitambuliramu embeera eyo embeera embi ey'abalondesa nti akalulu nga kamaze okulema ak'entuusi entuusi lwaki akalulu kalema kaagaana ne bakola n'embeera enzibu bakwata eyali yesimbawo ku kifo ky'abalema bamuteeka mu kkomera ku lwokutaano bamusiba bamulemezeeyo ku lwomukaaga tugendeyo timumuwe bondi tyatukyamulina kwawo walabo bakuba abantu agavubuka go gakawula gakuba abantu ne babaasa emitwe ne babajjamu amannyo kati kansala aba agenze alaba abantu abakwatiddwa kati era generation nagamba nogumukwati era polisi nemukwata nemutwala e Masaka kati twage okulonda ne kubawo ku Mande nga taliiwo bagenda omuleeta mu kooti tumweyimirire mu kooti nga bamuvunaanye mu tteeka lya LC omusango nti olukiiko lwa kanso ya LC ng'etudde nti omuntu atatakanyiza olutuula ku kitaawuluzi nti no gwe musango bamuli omusango era n'okweyimirira mitwalo 2 kyovola bakozesa institutions zonna ebitongole bya gavumenti ne babikozesa bubi naye nga banoonya byabufuzi ate mwabo abaali bakuba emiggo omu kubanga yali muvubuka ng'alonda wano kubanga abavubuka baali 19 kakati ono bamuleeta abawo bamuleeta bamugye mu kkomera najja nadeeta bamukulonda ate oli yali yesimbyewo lwakuba yali saidi ndala ye bamulemera n'okwesimbawo kwe ne bakugaana bamulemera n'obuuzaawo mwami Kinobe omunze nkwatiddwa poliisi mu ngeri ya kivandulo sinasingisibwa musango tebananvunaana na musango mwegaana mutya omuntu okulondebwa oba naweereza ne agenti we ntino muleke ayimirewo ne bagaana kati mwe abatulaba n'abatuwuliriza ke kaseera akazibu ke tubeeramu ntino poliisi y'eggwanga etuuka okujja abasibe mu kkomera bo ne baleeta ne bajja balonde ate ono asaana okwesimbawo ye ne bamulemeza mu kkomera ne bataayinga kubanga bayimuka nga bali 9 kati ono alondesa emirundi 4 mufulume muteese ne bafulume batize mukomewo musazeewo ki 9 naye ono omulondesa tewafunye mukisa gonna kugwadrose kamate akasose kayize honore 9 emirundi 4 kakati ate ono alondesa ate ye najjuzaamu nti bano bayiseemu ano opposite kubanga basaidihemu kati abantu bagamba nti oli amagye gamukuumidde muhoola ali mukujjuzaamu mbagamba nti togunya oguwanda mbalumba musanga ali mukujjuza amaliriza ebyabalema akutte ebyabavubuka ojjuza biki ebyo kulonda kyo kugenda mu maaso kati awo wewaali awo vaawo mpitewaawo n'abasirikale n'abantu ne beekyawo abantu batuuka okwekyawo mututte ne bakokinga emundu mututte kino kifuusi naye ekyewuunyisa mu regisita omubuuzizza kiki ekyayisiza akalu nga n'ebifo ebimanyiddwa nti tebaalonda okutuuka wali nga ate baba bano ntino balonze kyokka ng'ebifo ebyo tebyalondebwa baamala nga tebalonze ensonga emu kulya nti regisita zibaddemu abantu abatali batuufu kakati eyo yemu ku nsonga ezabadde zeetooloolewako ekyo ekyokubiri abalonzi walabye ne mu bitundu ebirala ng'abalonzi okubakweka naye ku mulundi guno General Katirima abalonzi abakwese lya ntonde ewa Naggaga Emma
mu district endala gye yatutte abalonzi gye yatutte babanoonya wano abantu bakwanaganye mukazi watu anoonya ab'okwogera nabo azzeeru emyaka abanga abantu bali luddawa nga balirya ntudde babakwesa kati babasibiddewo ate abasembyeyo basaze katimba wansi nga bagulira abakuumi muleke tuve wano tubakoze eki okumira otya okuva ku mandi olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano okuleeta wadde oli onywa naye obulamu oba omuntu saabu wano oyinza okusala n'osiiba mu rumu mu studio naye oli kali kugamba nti togeza n'ofuluma ne bwe basaawe muwulirira ddala katonda wattu osobola okubeerawo mu buntu bulamu nga weesalidde ontya kansibo naye oli kaligalawo wano nti omanyi tojja kusala wano tojja kufuluma kikuleetera ekizibu kati yemu ku nsonga ate neyasembyeyo ennamba nga zibabuze enamba yabaleme ne bajja musembabule ne bafuna abantu ne babamaza t-shirt kakati kye basoose okukola bali basoose ne babakweka muleete abamwe basome bayingire kakati bali oluvannyuma bakole ki babayimbula omulundi bajje kulayini kakati byebyo byalemesezza okulonga mu butuulamu tekusobola naye ekizibu kino kwatandikira wansi samu tetwadduka mu kalulu kano twakabeeramu probably nga tulowooza n'abakulembeze abalala nti nno toyinza kulekerera kalulu ka structures kubanga effujjo lye bakoleramu ogenda okubaŋŋanga wali mu primary zino ezitandika nga bbiri omanyi nga bbiri tujjayo effujjo lye baba bakoze liba pitirivu terikyasoboka bw'otakitandika kati wali oba tokyayinza basobola sipiidi zaba baliko n'okupima mwolabe kubanga tubadde mashina tenaba kutambula naye bw'olaba nga ebyalo binywezezza mu ggombolo n'olaba nga n'emiriko ginywezezza n'emiriko gifunye nze samu bulijjo emyaka gye maze 25 mbadde sibeeranga successful ku district kubanga bulijjo kibadde kiwayi kyakuteesa nebase kikulu naye nga mu mibeera ey'okubba abantu ate bebammo naye ate nga n'ekisinga obulungi ekyeraze ewaffe olobosa mu kuteesa bulijjo abadde ne vice we mwami byuma nga tebikyuka nedda banga lyonna libaddewo nga Dr. Erimuwumuza ye muwanikawe kachiko tikatunga nga inidibula nga ye muwanika mwandiisi Dr. Muwumuza yali chairman nga publicity ye Honorable Patrick Nkalo naye mwabo bonna n'otalabawo gw'ogamba nti abange badde ekola bulungi mumulabiranga ddala nodduka onoonya oli atabaddeewo owekabula kali kati katugambi kati aliwo emiyaga atogaana kuli bwejjo agamba nti kati ndi mutunzi naye noddeyo omuntu atabeerangako nawa LC bwegwayagala owagire atamanyi namasaza ameka mu Ssembabule NRM zedowooza nti nno nga civilization ye Roma yafiira munda obwakabaka bwa Roma n'amanyi gaayo zaali ensonga zaava munda kati mumusooke muleke kutunulira opposition abantu mumusooke muleke batunuulira kati omuntu anazimba NRM ddala ng'anoonya omuntu atamanyi n'amagombolola ameka gali mu district mu nga gwateekawo yazze nti aba akunga ekibiina tuba tuli mu obwo saza ddamba mu Ssembabule bali tutwalako opposition yalitwala Magola South erya Namugga Honorable Namugga Goleti naye bw'olaba amaanyi gonna agazze okulwanisa Ssekikutu lwaki mugenzi ne mununula liri essaze kirunga lyammwe nga lya movement nga liri wano kubanga eryo lya movement erya Namugga Nupu eryo naye tebatunulayo eri amaanyi n'obukambwe bwonna ne ssente zonna bw'emiyaga biteekwa kujja lw'emiyaga oweebuuza mu akalulu akawedde
opposition yali etuwangudde nga bwe bawangula mu district agasinga mu Buganda naye yali block vote y'Emiyaga twali tuwanguddwa nga NRM ngeri ku bitundu 43 naye Emiyaga bwe yaleeta waayo ne bagattako twambuka ku bitundu 55 twali tumaze okuwa ekibu naye weebuuza lwaki obusungu obuliwo ate kununula lw'Emiyaga ate ya NRM gye bagala okununula kubanga mukwano gwange genero moto ye egamba liberation mission namwe abawuliriza lwaki mu luzungu nekivaayo bulungi opreachinga water ate gwe oli kuwa inyonyo ese bagamba nti abange nti amazzi malungi munyenga amazzi naye kati amazzi mumugayo ate kati gwe oli kuwa ino gutukaga guno gugogoyiwayo kati lwaki bamujja nemusomesa nti nno obusosoze bubi ate mwene mubulaga oli nakuba nti nno kinti liberation mission kununula mission yendeese onunula mu baani waliwo olutalo Kongo ddala yazze newamba lw'Emiyaga ADF yasomose neva empondo kakati eri mu lw'Emiyaga mu operatingira onunule mwani okutwala mwani nasina kyo opposition bakimanyi kwa kiba kuba opposition NRM posting obulwa Museveni nuwa NRM naye onunula ndi okuva kwani sekikumu bwabeera nga MP n'olwekyo bwetaaga abanunule mu ggwanga ki mu kibiina ki nena kibiina kyekimu ffenna tulimu NRM naye enjawulo kakati eriwo ye Lwasande ne Sekikubo kati Sekikubo abeerawo n'olwekyo ekitundu kiba kyetaaga kununulwa twalaba nnyo mu ntandikwa y'ebintu ebyo onalebo onojjukira kusookera ddala ng'enkuŋŋaana nazaalika mwalimu nnyo ekigambo Piero Yu olwaleero ekyali mabega wa bino byonna oba buli omu ali ku bibiri ate kakati waliwo okuvaayo okwesoola y'ewaffe olinga agamba nti nze bakikola mu bubonero bungi nti nze ndi wa NRM ne NRM naye n'ekifaananyi ekirala nze ndi wa Piero Yu ate ogutali musango oli okuba nga wagira Piero Yu si musango tiguba musango kubanga yembeera ebaddewo emabega tova ku main standby generator nati kakati ate abamukufe ati katumale okugusa main eno katuguse main kubanga emyasiiro ebiri giwabyembwa bona ogamba ati kakati ate uyo nolwekyo netulowooza nti no katugende nga tugusa main ate tetulina buzibu bwonna ne standby generator niye tugamba nti no naye kujjira mu kifo kyayo mu kiseera ekituufu naye kakati amaanyi gonna ne concentration katunyweze main luzeeyo akyaliwo waba waali ate abala tetulina buzibu nabo sisitimu yaabwe egenda kujja naye kati katuguse kino kakati awo bw'owulirayo abeewaana nga tabamubasinzira nene ewammwe nti baleese amagye l'Emiyaga kyokka mwewanira ki Janini mwabayita emmanju mwabakola ki mwewanira ki lwaki temuleka lw'Emiyaga netambula nga lw'Emiyaga ate nga n'abamu muli banna lw'Emiyaga muli banna lw'Emiyaga naye kati mugitta munasanga ki bwe muli bamukomawo munasanga ki nga mudda kubanga gyogenda era omala nodda awaka mugittira ki fenafena nga tutambulira wamu kubanga yandibadde just difference in opinion tasaana kwebeerawo nti n'amagye ago yenze nagaweerezaayo kati okaweerezaayo for what reason olwansonga ki okaweerezaayo ki mu Uganda yonna ku challenge nze tewaliwo majego gagenza okwetaba mu kulonda nga agali eby'Emiyaga era kiri lw'Emiyaga naye nga lw'Emiyaga kiki tuli bantu ba bulijjo
nife tutambula nga bannayuganda abalala kiki wali ebyo obugagga mu ttaka bye basuubira okusima sekikubo bw'atabeera embaka wa paalamenti w'ekitundu ekyo bayinza okufuna ekizibu of course gyebiri uranium owa bomu eza nuclear neki yazuuliddwayo ebyemyaka kubanga nga bagala mumali n'ekirala tubakoze eki kubanga iyo nayina ebeera development ebeera nkulaakulana ya ggwanga ate we sirina ploti sekikubo yalina ploti mu uranium sirinaayo naye ekyomukisa omulungi abatuuze baffe bebatuula mu bitundu ebyo naye nze ndowooza nga bwe nkugambye nti nno ekisinga ebeera implosion kwe kwabikira muli munda kati abopposition nga tibonabona kujja kutulwanyisa ffe twekuba kiyinza okwabikira mumwamwe munda nkubuulire tekiba kuba mitima mibisi ekikula ndibadde kati ayita nopozi lwakuba nti mitima mibiri lwakuba mitima mibiri kati naye akyayogerwako akyayogerwako mu bantu wakiwadde omwezi gumu nga mmanyi nti no talina walala jajja kulaga omulina bwati nga mulaba mulaba kubanga mu bino byonna bw'oba katonda akusaasidde n'oweereza amagye bonawummula ate kagenda na nyota zo saba abantu basaba akalulu obwajjenero bwobukize ebbali kyejjeno kireke naye nalabye ng'obaga nti gwe mukalulu gwejjeno nze jjeno mutuusa wenjagala mutuuse era nemukola kyenjagala omumukola kati ate ayinza okuwakana era mubuuza nti oyagala kumpakanya owakana gwe nantunulire kati nakkiriza nemunekyakkiriza natalina kyakunziramu oli omuddamu eri akalulu eri abanene gye bayitira mu mugongo mpola naye nga nkakasa ate embeera eno ku mirundi giri luyale sirina mutima mubi nze bwe nsalawo ebyaggwa bibiwedde ogendera otya nti kubanga mwakiraba ne gwe neetikka ku bibegabega byange ne batuuka n'okungoba mu kibiina neera neŋŋaana kati amala okufuuka minisita ate kati yayimbula Honorable Kabasi yali aleese General Ashandi amuyambeko ne Katirima balwanyise Ssekikubo Kabasi yaliwo kubanga Ashandi si weeno waffe mu myaka 3 emabega bwekityo lwamuguza ku ttaka lye era agamba namuguza ettaka naga yandondola eddoboozi lyakafula nti naye mujja mulaba kubanga kyeyasookerako ayita mu ntuusi tawuni byali biseera bya kafyu covid byali biseera nga ne karantini musibe ente tezitambula kalusu neyenteze nazireeta bulungi abantu nga bwatise muntuuse budde ne bukwata abantu bateekako obutaala bwabwe abasirikale bagenda bakuba bazaase ttaala zonna ezzo ku maduuka okwo nti ente z'omukulu ttaala zizitawanya amaaso ziba tezira bulungi teyabakkiriza bwatuukawo aleeta ente ze zigenda ewa Kabasi alina muganda we mulamuzi bamuyita Kyajjengo yawummudde omwaka guno oguwedde bwalagira abantu bagobeyo ente wadde tukuguze netukitegeeza tojja otulundi nti mumundeetere namuteeka wali bagita sando ebeera n'amatabi abiri akaggo bakatambula akaggo nagimuteekamu omusajja omukulu omulamuzi namusa wansi emboka enkaago zitanyangu ekisirikale katonda wange nkaaga era Kabasi abagamba nti no mumanyi n'okubakuba yakuba mulamu wange Lutajengwa
tokwatayo ate sande kulimbulago bakupinyize wansi ku ttaka oli wansi omuntu guli wansi ena amagulu ge gasamba kati embeera gye tutambuliramu naye mu ebyo byonna byonna ebirala yamanyi agende yayogera eri abantu naye nze ndowooza nti nno ekisingako kyonna tusabe nga bannalw'emiyaga sagala gamba nti talina ddembe kwesimba ddembe okwesimba naye twala mu nkola gy'osanze ezimbiddwa eya demokrasi ebyobukambwe neki ebyo bibye ng'omuntu oba binamwongerako kusaba akalulu oba binakakendeezaako ebyo bibye naye lwakuba nti no bw'oba ozze leka kuteetera olulimi olutematema mu bantu toyinza kugamba nti noyagala kununula ggwanga limu okuliza mu ddala oba olimbye bonna bonna bannalw'emiyaga obaolesi ekifaananyi ekiraga obusosoze ate abantu ebbanga lye bamazimu kubanga omusana gubookya kyekimu obwavu bonna bagala bave mu bwavu bonna bagala bakolera awamu byonna byonna bakolera wala wabula ekisanyusiza kye nagambye nti tokuuma mbeera eyo sandibadde nga kabasi ate yandeetera naye bwe bajja ne bamulonkinga entuusi ku gombolo kuba nasangawo baganda bange sangawo toyota ne bamulonkinga ne mu gardens ne bajja ne bamulonkinga ku kisaawe emirundi enfunda ssatu naye ate kati naye gye baava okumugamba nti kubanga mu buno bonna obulwayi nali mutiyalabiseeko mukyala kabasi tiyatambuliddemu ali eyo akaaba amaziga mayitirivu naye kyanyambye nti nonze ndi open minded kubanga tiimu ezaali zinwana luli kati ate tutambulira yali tiimu naye olwaleo namuyimiriddeko bwapoliisi gwe onkubye oluyi nga gwomuyimiridde olina okubeerawo nga biri wabivaawo tosobola ensi ono oginyiigira otuukewa naye wabula kyokola nga omukulembeze bw'olaba ng'oli ng'alina ensonga ezitambula ezikwata ku bantu mutambulatuka mumaaso bw'onolaba akyuse muveeko honobo kabanda yali musaale nnyo mu kampu ya kuteesa nga bwetubisa n'obumu lw'emiyaga nnyo nga bw'okiwulira naye bwetwamalaga mu palamenti tutambule ng'omubaka kati ate ye bw'asalawo okukyuka ekyo ate biba bibye naye alina kubanga ajjukira Sekikubo gwe yalwana naye yali akyuseeko yakola byonna ajjukira nti Sekikubo gwe nalwana naye ebbanga eri lyonna yali akyuseeko sibujja nga tutambula bulungi tutambule bw'okyuka kati ate ebibiba bibyo bw'okyuka ebyo biba bibyo nze abantu be nali mbeera nabo ne bwabeera buli busamu bagamba nti olwana nnyo entalo zirwana otya ne bw'onootuula awo oli era ajja kujja era akutakule mu liiso ne bw'otuula wansi kabaveeko saagala kulwana nze mundeke era oli ajja kujja akusindikibwa eri atowulira era naye kakati nakola ki katonda watu oba kufiira wano kanfiirewo obadde ogira n'osirika noganekansiokulabange oli aleeta olugalo ne bwosirikira nakusindika ne ku mutwe kati ate tewali kintu kinyizaga muntu kusindika nalugalo ku mutwe obadde kinolondejinja oba kirikale nzita kati bwe bityo bibeera nolwekyo nze ku lwange ndowooza nti nno Sembabule tuli kitundu ku Sembabule Sembabule kitundu kya Uganda buli lwo osaana otunulya ekifaananyi ekigazi gwe ng'omuntu toyinza kusinga interest z'abantu abo bona era olunaku nakyo olumu abantu ne bagamba nti nedda twagala mukulembeze mulala ddembe lyabwe naye nga ne bw'oba okyawa olina okuyiga ekinene ennyo ku Sekikubo ne bw'oba okyawa ne bw'oba n'omutima mubi baako kyoyiga
ddala myaka egyo 25 ate kati ngimaze ku siri minisita tolina kakiiko sirina ndi ssentebe w'akakiiko naye tokiwulira buli ekyo emyaka sirina bwebindu tinange nina abasirikale balina ku eno mugibulaze abantu abakakulonda obakoze eki kale nkatatandika naawe obakoze eki kipya kyekyo ekibaddewo katonda lwaki ondeka okulaba bino byonna olaba ebyo byonna katonda lwaki ondeka okulaba tolina katiibwa neze ndiwo okulwa abantu berw'emyaka ate ekikola obulungi nti nowembakoola nabo ne banyanukula bakoola nabo ne banyanukula kubanga bamanyi obaddewo nabo kano akalulu kabaddemu Emma Naggaga nga omulonzi bamulamuza miliyoni mumwabadde no mubusente ate babajogera na mubusente bajogera na busente obutaliimu okulamula ne kutuuka kakadde okulonda era ne babawa ekiteeso nti ati kati naffe katukuŋŋaanye abantu tuleko tubakweka ne bagamba naye mulimba ffe tuli mubukulembeze kati abantu mbakweke mbagamba eki nga ndi mukulembeze ati nange ntaliko kweka abantu mubaleke nkulayiridde tewali muntu n'omu olw'emiyaga 30 gwe basobodde okutwala nga tesibatadde na mu nkambi ntireeta okweke omanye obakuumira kumpi bajja bapasola babatwale kwanza kababatwale nolwekyo abantu abo nolwekyo abantu b'emiyaga balina okusoomooza kw'amaanyi eri ebyobufuzi balina okulengera balina okumalirira sibagagga byali bantu bali bubi abantu zigamba nti nabo mbeera nungi nnyo yeyagaza nolwekyo nidda naye ne babeera mu kumatiro era ne balinda olunaku lwabwe olwokutaano nti tusimbudde jabala nti abanasula yesemba buti naye naffe tujiwono ti entambula tujja kujja ffe gendi tujja kukeera ku makya era bonna ne bajja ne balipootinga tujja kujja nabayiseeko awo kati no mujje mbakuumire wano obujje butukereko wano nga mbalaba tokweka bwe mbanga mu bbanga lino nga nange nkyakweka tekitegeeza wabawo ekizibu erw'emyaka nga nkyasobola okukweka abantu neera n'abo bebatutte mu ssaza infacti akweka abalonzi newano ndooza ne babikola oba munafu nnyo mu kalulu kitegeeza wanu tosobola kwogera kumatiza ekyo tolina bwesige kitegeeza oli mufere bwokweka abalonzi abantu ne badduka kyatikatidde abayivu baleka abaana awaka muleke ngende nyonse omwana abadde tanava ku mabeere muleke tudde tuyonse muleke wabaddewo embeera nga babasibidde lekakati tugire ngende nyonse embeera yabaddewo naye olwokuba ofukosi bakuteeka mu kantolooza ono bamuteekamu batya kantolooze ebyalo bimu tebironze ate owudde balonze ku miruka tebakya naye nga kaba kubanga kalulwa katambulira ku mitendera leka awangule kandi konna toto kubanga nga bwe tubadde tutambula ku bululu buno n'ekirala ekikulaga tulina ekyalo bakitanga bayima mu regisita ya byabakama balimu abalonzi 47 naye nakyo kireeta abantu bameka 3 kireeta 3 kukakikuka NRM kati ate nelw'emiyaga ku police station awali abalonzi 97 nekyo kireeta bameka 3 kati ono wawangula kiri ekyasa ekyanamu omusaba neyesiba empina kukyalo nakuwangudde naye nga abantu ntize zijidde kubakati
abakazi basesezze eggulu obwana amulengera nga asimbula babuko omukazi n'ambuuza naye ate oyadde yasaze omutwe gwonna nga yenna mukadde abuuza tekwabuuza nze nga mukola ki omuntu we amukozesa ate wakoze bulungi ti oyo n'enviiri yazisaze naye oli nga asibyeko katambaala nolwekyo simanyidde ddala mukama wange mukama waffe president oba oluvannyuma lw'emyaka 8 akuba mutto kinagamba nti ekintu kyenzimba emyaka 4 kiriruddawa nkirekawa era akirekawa kuba n'amala aleka abo bagenero asana bali mu system batajja balekamu kubanga ababeera emyaka tebajja kikkiriza ekyo naye ekitundu nationwide kwaba owulira ebiri eno n'olaba ebiri ewuwo n'owuliza ebiri awalala ogamba nti nokwe tuzimbidde omusingi guno mugumu waliko yali minisita oba yali minisita ki yagudde alondesa mu bulago n'amutuga eyo mu eastern eyo kubanga akalulu tomuneya kisinziira ku mbeera eyabaddewo nze onzibako miliyoni ya sente nenootonziba kalulu miliyoni gibbe gitwala naye tonzibako kalulu kamu awo ofa n'omu tokanziba kugamba kulaga gwe obuuza nti minisita yabadde avudde mu mbeera lwaki yali minisita ng'olaba oligo ng'olaba oli ddala abantu abatalonze ng'olaba katokoozi agamba nti no balonze ngati wabaddewo nga tebalonze tebalonze naye oli nga amulondesa agamba nti no bano balonde bano bayingire bano bakolebwe bati olwekyo mu bigambo ebyo byonna Samuel n'abatuuliriza tulindiridde batuwa olunaku olulala saawa ziizo zidaba ziizo tulindiridde akakyokulonda naye nga ekyandibadde ekirungi nga bwe kayimiridde kubanga of course abantu bano bakooye bakoowa obululu kubanga tukyali mu structures ate nga ennaku z'omwezi 2 olwera 24 naye mu wiiki emu okuva kati tujja kuba tujjayo nomination forms mugenda okujjayo empapula ez'okwesimbawo 2 ogw'omukaaga kakati onobeera mu kantoloozo wa structures ng'ate kakati oyingidde primaries ababaka kyetaaga biggwe tunaabeera mu mbeera eyo tuno tuli mu structures ate naddala ewaffe mazeeyo wiiki 3 nga teziggwa nga tebiggwa muyina okuddayo ti okudda mu kalulu ke tubadde tubeeramu ebyalo bino biddemu yes emiruka gino giddemu bw'alaba nga bagenda okuwangulwa n'agamba nti omusirikale najja n'asamba emizindalo nti bino mbiggaddewo bigaddewo ngaani naye nga kyenteesa nti no ne lw'emiyaga tuli kimu ku bitundu by'eggwanga ate tetuli bantu babi tusaba obwenkanya abantu basaba obwenkanya anawangula anawangulwa awangulwe si yenze MP asoserwa emyaka mba ndoota bwe ngamba nti yenze MP agenda okusembayo tekisoboka kuba kuloota naye singa abantu baba naabo bagamba nti no nedda tukyakubeerawo ate muleme kukozesa institutions endala ezitali mu bantu nakulonda kubanga ekyo kiba kijjawo emmanduso y'okununulwa kwe bagamba okweggwanga singa bakozesa ebitongole ebirala ebikuuma kubanga bwekiti bwe kyali obote bwati bwe yakyanganga kampeyini ze ne road block nga bakusibirawo okutuusa essaawa za nomination weziggwako nga bakuta nga towewandiise kati olaba bakwata Gerald Senkusu nga ye kansala LC5 nga ye chairman wa people with disabilities ku district musango gutaliimu bamala okulonda ate ne balyoka bamugjayo kati ebeera mbeera ki gye tuba tutambuliramu ebeera mbeera nzibu ebitongole bikozeseddwa ng'ate ebyo olubimbi NRM ne NRL yajja okujjawo ate nga tulina omukisa nti n'abeesimbiyo waffe bagenero honobo Finance Katirima yalina political kamisa Kadakosi yasooka
yali ya Meja Kakoza Mutale Namugongo bwe bagikuba kati ate bagikyusa okugize Wakiso kati ate Katirima fene Katirima gubagiweereza nga NRM yakawamba yali special district administrator singa kakati kole yafu yatwalanga Mubende nga wuyo ne Kasanda wuyo unawona unikyana nikakati bugenze obujira bwebuti yali we Masaka nga atwala Masaka kuliko Bukoma Nsimbi kuliko Kalungu kuliko Chotera kali wali kuliko Kalangala kuliko Sembabule kuliko Lwengo yabanga DA special district administrator yatwala kati nolekyo wanje subidde nti nno alina kyategeera ku byefaayo by'eggwanga niwe tuli ono mukwano gwange General Wasande yabadde akulira civil military relationship CIMIC civil military cooperation nga munamaje ninga munamaje ekitongole ekyo ekikwanaganya abantu n'amaje CIMIC civil military cooperation kati wandi musubidde nti no byandize eno mu bantu yandibadde nga alagira ddala ekifaananyi kiri kyennyini naye bw'okoma weena ate ne byerabira byonna singa mu polisi yandibadde polisi n'omuntu wa bulijjo exactly eno yabadde director CIMIC naye ate n'ogamba nti nno komisariat teyadoga Bishop nolekyo byebigambo bituluma Samuel sibwe twajagadde tutambule niye otandika ngozze nangalo nnyonjo oyagala ne banno bazanyo omuzannyo gwe gumu naye nga banalwe emyaga basiima mbayozaayoza abasobodde okuyitamu mbayozaayoza Samu sibaddeyo naye abantu ku lwabwe ne beekolamu bakoze omulimu nga sibakwatidde nako ebyalo gwe babadde batunuulira nti naalimu oluntuntu nga tavaawo ku kyalo ab'emyaga awo kubanga abantu bange ne mu bitundu ate sana kitunuulire ne mu bitundu ebyabakwano bange ab'amawanga amalala tutambudde bulungi nabo okuva erukoma si baganda si balimi tandikira e Kabingo Kabale Bugobe bonna tutambudde bulungi bamanyise ekikubo tebamanyi mu birala byonna Samu gwe ambasada wa mukwano gwo njagala nkutegeeze nga nkubuulira bwenti abantu tuyinza kwekweka no babuzaabuza omulundi ogusooka kubanga ewaffe primary ziba mbi nnyo tekisoboka ewaffe primary ziba mbi nnyo kandi noli kati watulabye twatandikidde mu structures kati structures ntuuse ku ntiko ngamba mezi kati ne tudda mu primaries nazo zibeera nzibu nnyo era manyira nja kuba megga nga bwe mbakola bulijjo ate ne mukaa bonna kati nolekyo ekisanja ekimu kibeeramu envunula biryo busatu naye nobalimba omulundi ogusooka nobabuzaabuza ogwokubiri busatu obweru busatu mukaaga mwenda kuba kyakusatu ku kyokuna kubiri ku kyokutaano era emulundi egyo gyonna gwobeera obabuzaabu abantu tebakuzuula nti oli mubi oyinza obalumba nobalimba oluteetezi olwo buli kaseera ng'obazannya nga kalata n'okyusa nogira buli muntu nolwekyo n'abalwana n'essekikubo mumugjeeko akatoni nnyako ne bwoba omulwanyisa naye mugjeeko naye essekikubo kaki kano kasigadde n'abantu kuba si munnamagye nedda tunulira olwaleero mu Uganda tutunulira ababaka ba parliament nga ku kisanja kimu abantu bajula okubatta ne look at 25 years ng'okyanyumya n'abantu
nga mukyatuulawo ne mwenyumiza ebigambo ne mwenyumiza ne batambula nawe n'otambula n'ogenda nga toliiko ogenda n'obirabo olina jjanga mubaka azze ne mudede agulewo amazina naye nga nowemundu naye amuli ku mugongo nga noono amuli ku mugongo naye n'okimala nga otambulawo kyeri nga tolina obuzi era mumala nintabula ebintu nezikiri oba munanzita muzite nezize nolwekyo embeera eyo nobeera nga muntu takubye lwiyi mubina embeera gye tubeeramu n'obuvaamu nga tebakubye na lwiyi kati babyogere tetugaana kubanga nayagala okulwanyisa ajja kwogera bingi naye nga genuinely sigala ng'olina abantu webale nnyo webale ddala mpuliriza